Katabwa n'emikolo omuntu akayita naga soko shiningire kwano ku mugole ne kamukola makeup omugole yenyini n'akyuka katwacho muleka mu ebyo wacho muleta mu bintu byo already anti she's alinga DVD twin one byonna biri omu she's a TikTok abanyoko kwendo singa nyimba z'abantu nazifula ensonga ezettabbo omuntu abeera n'oluyimba lwe ng'akonye nalo ne kalutandika kwelu. So you're proud of what she has become? The Coco must shine always and everywhere. So did you wateka mu mukono oba wakera kwanyika nga dadi nyaga kukola bino? Obo mulaba atandika ku initiating obo mulaba she initiates something nalanga bwe chiri nenga we back oba muzanyisaako ontegedde ba nga kyali muto nomuga beera mukola kino abakota ndisofuna kwa zeni awo na mugundi anyenyeza covid abakota ndisofuna mu covid abako wanoka mu America simanyani Switzerland Sudan Ethiopia Coco mutegera she's international. So bakwira basimu nti walo katabanye ka gundi ka Jayz katabanye ka Jayz kanga yo Essaawa mori kanga tekapita na moto kanga Essaawa mori nekagamba come on you should respect me don't come here mori at least kagambe ko bamukoba ambachi sazara kagamba nti father in law kagamba call me father in law mori What's up with Coco? I can see she's shining anytime or whatever. What the fuck is going on? Bagamba abasudani po abagoba abakoba abasudani tobaagala wo ku line yaba code abasudani obani abasudani abagamu kumeri kama yasalawo mukama yasalawo ngamba otokwadwa katonda gomuyiza ngamba mota abasudani abagobera ki atobagobera ki okisegedde obine babogera ko mu batabbu mbese omwana tojja mu bayina n'enkola yabwe asako lingi naga wano ngano tasuka kweno lingi talina gisuka basibako obukoba naga akakoba wekasibi Amonti, very funny, very crazy. Enaku z'omwezi 18 December. 13 December. 18 it is 13th December 2004. Lugogo Woman Grounds. 25 years. Huh? Wait, oh my God, oh my God. Twagala tumaliriza. So abantu wongero bakunga bakunge bana Uganda mwina bannangi jangu obere mu anniversary eno anniversary jangu mu kikujjuko okujaguza emyaka 25 ja comedy. Na satu 13 okuwagira moto mbalanguzi 25 years myaka giba mingi emingi yakati wano kuba comedians kati bonna abali wa motisi yali wo mukadde Amalula family yatandika comedy batandika comedy then addako aba Pablo yes. Aba Pablo ne Fun Factory kubanga Pablo yajira mu bajitanga theater factory ya Mwami Luswata theater factory nabo bamala okujaguza emyaka bagwali gumu bakola cyo ku National Theatre ne bakola yo noza bakola theater kiri Masaka William Theatre Masaka abo bakola ne wala basenteze zabatabula ne baawukana Luswata ne bamulekera erinnya bo ne bakola Fun Factory bonna nga tebesaze naye hali oje badde nkugamba Pablo mwe yajira nga bano bajja ne bakola skits Pablo n'akola stand up then after Pablo ndowooza stand up Uganda ba Uncle Abe mwe balinga bajjaji mwe yajira eyaleeta ba Salvador eyaleeta bamuhanji Sebakijje generation yasoke ya Crackers ya C kakati awo kumi nagena nga akula mpaka wetuli kati paka kati wano wetuli tuwagira amoti tugenda tubenga tumukola ki ne courage ali ku